The Newsroom, where untold story is revealed. Agakagwawo Mathias Mpuuga atera agudde mu mbi z'abatuuze era bano gy'abadde agenda maaso n'okubeera ng'ayitaayita mu kiro nkugambye bemufuukidde ate bizibu Makaayi byazaalira ku ttale nkugambye si birungi nnyo bya Mathias Mpuuga nsamba anti okujjonkera Bobi Wine kugenze maaso n'okumuleetera obuzibu mu Masaka City. Njagala ngene maaso n'okubanga nkuwa katambyako maaso olabe butya Mathias Mpuuga nsamba bwe bamututte nga mwattu tali nga Namujinga simufunze. Kakati nno ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Sebamala Richard afuddeyo n'agenda maaso n'okubanga atabukira Mao n'amugamba wayonoona ekibiina kyaffe kya DP kwe kukituusa ku salino. Kakati ye mukazi amanyikiddwa nga Nakangobi Jennifer Full-Figure Presidential Advisor wa President Museveni Kaguta ati buhabulwa afuddeyo n'agamba mulekeraawo okujaguza ennyo olwa Nalukoola nti gavumenti yemukozesa era oba oliawo yasasula n'abajja bamuyambeko mu boostinga. Bigambo bya Full-Figure. Alex Luswa Luwemba wona atadde tension ku Nalukoola. Nalukoola Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ayanukudde ebigambo by'abantu bye babadde bamwogerako kwoteeka n'okumubuuza ebibuuzo 4 na 5. Kakati wuno Mpuuga naye ategeezezza mbu DPS nga Nuupu era Nuupu terina structure yadde okuggyako akakofiira ye structure ya Nuupu. Wuno nno ne munywanyi we Abedi Bwanika bwe bagenze maaso ate oba n'okubeera nga balinnya mu kateebe butya bwe bakalinnyemu awo nno wennyini wenjagala tugende maaso n'okutandikira. Nze Deni akutuusaako ensonga njagala okusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu. Video eno soko jempere like wojiwa like ojabojiwadde muliro munywanyi ogujitambuzo tukate kubulise kino mu ngeri yemu atanaba subscribinga nkusaba nawe n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu osoko subscribinga ku Beyond the Newsroom ofuna amawulire gonna ngati we tugenda maaso n'okubanga tugakuteerayo waneeno nno. Current affairs ne politics byonno byatusinga otegera investigative n'ebirala nabyo nno tubikola ku mukutu guno wogenda okufuna amawulire mu perspectives zonna. Kansooka nkweviri eno Nakangobi Jennifer Full-Figure tweyongereyo nebe bemugamba mbwe era oyinza n'okulanga Nalukoola bamuwagira ate tulaba obaluwa obuyitingana ku internet ebikolagana n'abamu Nalukoola sira mama abasayininga eri mu DP abasayininga emikago gyaki iroya wa DP ayinza okuba yali y'omu ku basayininga emikago. Kakati yajja ati atayingira eno gyati yavudde luddawa ani yagiyise bwoba gyati yakoze kalulu ka NRM bayase kalulu gyati yazze kutakalulu ka movement. Kakati gwoba olina common sense gata datsi kati okyagiraba gyati lwaki ogiraba gatta datsi weebuuze ojja kweganga Nalukoola abasajja be bamukoze nze sabye bufuzi saagala era nawe bano nkubira campaign atayina bw'oto sigenda kunsasula sigenda kukolera. Mu bulamu bw'ensi eno teri kintu ky'olikola n'obeera successful abantu ne batabaako we bakisigiikiriza oba gamba nti gunne. Nalukoola kaakati we twogerera ku lwa Namungi w'omuntu gwe bagenze mu maaso n'okwera nga balabako ekawempe bagamba nti Nalukoola ono nno akolera gavumenti. Nalukoola yanukudde Full-Figure ne mu ngeri gye yayanukuddemu omukazi omusajja amanyikiddwa nga Khalifa Aganaga. Simanyi oba question ya wa Full-Figure ye Aganaga oba oliawo nga Full-Figure ye brainstorm wa Khalifa Aganaga. Nkusaba tuwulirize ebigambo bino nga Nalukoola abasomesa bonna. Sadat, you have, for clarity's sake, your question was that Nalukoola, were you part of the legal team when Mao
entered into a memorandum of understanding with when DP in respect of DP and NRM. Yes. I was not. I was the national legal advisor of Democratic Party, but I was never consulted. I was not aware that Mao and Gerald Sranda were planning. I didn't talk about Mao. I talked about DP. Let me answer, please. I'm on record. Kindly protect. Please go ahead. I protect you. His microphone is on. It is within public domain that the day Mao and Gerald Sranda entered into a memorandum of understanding with General Museveni, the following day I addressed a press conference informing them that indeed I was not part of them. No single organ of Democratic Party has ever held any meeting in consultation in respect of that memorandum of understanding. Okay. And it is the reason as to why I resigned my position as the National Legal Advisor of Democratic Party. I thank you for those two wonderful questions. All right. Thank you. You are NRM, Stroko DP. Okay. That man is NRM, Stroko DP. We will now move on. Kakatino. Ebyonga mbitaddao Alex Luswa Luwemba eyeyita Muhammad oba yefuula Muhammad ensangi zino oluvannyuma lw'okufa kwa Honorable Segirinya ne bamugamba nti akawempe nga y'abasiraamu waayita wiiki emu n'asiraamu kaafuddeyo n'agenda maaso n'okutegeeza mbwe ekyaleetera embeera y'omubaka Segirinya okuwasa ninga yali nalukoolo olw'okutimba posters mu kawempe era njagala nkuwa ebigambo bya Luwemba obiwuligize. Segirinya okufuna setback yamuzaayo mu ICU eyamuleetera setback yali nalukoola tene guno gwa katavanga yona apology eri bannakawempe North yakola kyaki yatimba ebipande constituency yonna tolambudde ku muganda wo tomukyaliddeko waberedde ensambya tulina okusigala mwako oli amanyi nti agenda kiteri ategeera famire kusinga naye olwaleero famire ya Segirinya mugifudde ekyokuzanyisa ekyokubalaata omukulembeze wange omulambo yayimiridde kulaale nayisaamu mama wa Segirinya eggaali omukulembeze mu NUP namuyisaamu eggaali naye nga ku myaka mama gyaliko osobola omuyisaamu eggaali yagambye atya babadde bagoberera babitegeera. Kakati n'ebigambo bya Luwemba ebyo nga tonnababbeera ng'obibuusa maaso era jjukira nti bangi babadde bamusongamu olwo n'okubeera nga oolyawo y'omu ku abo abasinga okolagana ne Mathias Mpuuga Nsamba. Kakati njagala nkuwa ebigambo bya Mathias Mpuuga ng'akonjera Bobi Wine ng'agamba nti ife nze kwoteeka musajja mukulu Abedi Bwanika owoolu VVV ffe tuwawa Kyagulanyi chance era ne tugamba katuwa omwana waffe wa Buganda chance oba oliawo tutagimuwe ensejja tunenya nnyo olw'okubanga mwattu twagenze maaso n'okubeera nga tumma owaffe jjukira nti nno munnange gw'osusse mwanyi oba oliawo omusanga mitala ng'obwato awongula tetulwa musanga nga Kyagulanyi waali we walungi ate nga mwattu twamusussa emwanyi. Kankuwa ebigambo bya Mathias obiwulirize. Ne muto waffe gwe twawo tukulembera mu buddo twali tumumanyi naye twatuna abasajja bano omusajja ono wakaleva akeeru ono bamwogerako naye omusajja wakaleva akeeru si kapere era boboga bakkandiza abakapere tomuweereza omusajja abamuuza ti naye omuntu ono atakulembera akona LC arabu yakola de class monitor tukole tutegere risiki nene bwetyo nzo mukuba mugamba ti doctor tukirize buli muntu ayebwayo chance ekyo twakyebuulirako ffenna ng'abakulu nti buli muntu ayebwayo chance mu nsi ejja bansobi nnene omwana wafuna omutamuwaayo muki nansi yajja tutegeera oli tutegeera ng'omwana waffe ono omwana wa Buganda ono tumuwadde muki era andibadde ensobi abantu bandigambye munamwe ne mulaba ng'alina obuwagizi ne mutamuwa mukisa
muyine ettima muyine enge ne twebuulira ndugamba nti omwana otumuwa omukisa ate tumuwa amanyi gaffe mwawulirako sente ezivudde ku kitebe nga zize Masaka mugende munoonya obuwagizi ekiziweerezeddwa buli kimu mmwe mwakikola mu budde bwammwe mu sente zammwe mu kwewaayo kwammwe nga mwali enfuufu nga mwali atiyagasi mu kikomera kino waliwo lwe baali banjigga n'entoloka waliwo lwe basanga mu nnyumba yange omwo n'abaana babiri baaliko baali bafiiridde mu nnyumba eyo naliko ndowooza ekintambulirako kubanga nali naakatolokawo bwe nti ngenze mu saaluuni ndi mu saaluuni katalina ndoba yangubeera bulungi kakati mu ngeri yemu Mpuuga agamba nti ku bubi bwa DP bwe yalimu ne Nuupu obulungi bwayo weeri nti DP esingira wala ekibiina kya National Unity Platform nti era ekibiina kya Nuupu tekirina yadde structure akamu n'akeddagala wabula ekibiina kineeno structure yakyo ke kakoofiira era mpaawo mulamwa guli mu kibiina kya National Unity Platform. Tumwewulira ku ssaawa eno singa okuba essimu emu structure ya Nuupu n'ejjama Musulu moja Masaka City ne ayina akakoofiira ye structure notulya bakapeni bakusubira mumanyire bakwata obuyinza obutaba bakwata batyo obuyinza ne DP mu bunafu bwayo bwe yali mu biseera ebyo yatefaana bwekyo ku ssaawa eno mu kibiina kyammwe kye mwagala ennyo buli omu yeesimbyewo kuva ku ssaabawandiisi asiimuula mu ofiisi buli muntu ayagala kifo bwa kansala bwakifo omuwanika naye ayagala kifo babakakasa bukakasa nti tibali mu kunoonya buyinza banoonya biki byanfuma kati bwe bulumi bwennyina obwo nze ng'omuntu jjukira nti wetwogerera kaakano abamu ku abo ababaka ab'ekibiina kya National Unity Platform abateekeddwako dda omusitale nga bwe batakyali mu kibiina ekyo era bwe bagenda okuba nga tebakyaddamu ofuna kaadi ye Mathias Mpuuga Nsamba okuli munywanyi we Abedi Bwanika teekako omubaka omukyala owa Masaka City then ku obugatte mu kibaka omukyala owa Mityana Municipality amanyikiddwa nga Baagala Joyce omubaka amanyikiddwa nga Kagabo Twaha kwoteeka omubaka amanyikiddwa nga Richard owa Ntebe Municipality oteekeko ne Kagabo abo nno be bamu ku abo abakyateekeddwako mu sitale nga bo baavaayo dda munnange ne batandika okuba nga balima ekibiina kyabwe empindi emabega kakati omubaka woono omubaka amanyikiddwa nga Richard Sibalamu agenze Sibamala avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti Mao yayonoona ekibiina kyaffe ekya DP munywanyi gwe kukituusa waneeno ng'ate era n'omuntu akissaamu olugaayo singa kyandibadde nga omukulembeze waakyo tumulina ali mwensa oba oliawo ekawempe twandibadde tuliko kye twekolera ono n'agamba ekibaluma sigenda mu maaso nakubeera nga Mao agenda kukolagana ne President Museveni wabula ekibaluma ye Mao okulemera mu ntebe y'obukulembeze bw'ekibiina ng'ate ye oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nga adda ku ludda lw'abanyigiriza kyokoze ekibiina kyaffe okiraba kati Kasacca bali mu munenya nsonga zo bali mu munenya misango gyo bali mu munenya gwe byewakola ekyewuunyisa nti ate gwe bali mu kunenyezaako tolinye nayo n'obulumi omwana bwayitamu mu kalulu gwe tobuwulira bino mbibagambye ebbanga n'ebbanga nti ffe ekizibu kyaffe si Mao ekizibu kyaffe bwa pulezidenti bwa DP nendowooza kati olaba okuva bwe wavaawo nga pulezidenti n'ogenda okukola endagaano ne mukulu Museveni kiki Kasacca kyayitamu ye kandidate asinga obulungi mu kawempe ye kandidate asobola okusaka wano najja n'ateesa naffe nga asobola okuddamu Katumba Amala asobola okuddamu Nabbanja asobola okuddamu n'atafuna muntu netafuna muntu wakiboggwe atasobola nakuddamu bakulembeze ye kandidate asinga mu kawempe naye Mao olaba kyokoze ekibiina olaba kyokoze Kasacca kawempe era twetaaga okunnyonnyola lwaki twagala ove ku president wa Democratic Party naye Mukama ajja kusasula kakati nno ebyo tuno nga tubitaddaawo ye musajja mukulu amanyikiddwako obulungi
nga Elias Nalukoola afuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti abo bonna bagamba nti famire yange eze yeesimba wongeegwa nti banywanyi ebyo byonna bye mwogerako mpaawo n'ekimu kituufu wabula munsibako busibi matugambuzi kundiisango wuliriza ebigambo bino ate eyo bijjemu omusera. Your question was, for clarity's sake, that Nalukoola's family contested for 2 positions, chairmanship and councillorship. I'm not aware of any candidate by the name Nalukoola's family which has ever contested. But I'm aware that Luyimbazi Elias Nalukoola is vying for the parliamentary seat, Kawempe North. I have evidence. Okay. I have evidence, and those people, they are won by Chairman Kibuga Joseph. You asked Chairman Kibuga Joseph won your father and you. Give him time. Candidate Moses, give I have the answers. He's just deceiving. I will request the technical team to have your microphone off so we can hear from candidate Elias. So I'm not aware of any candidate by the name Nalukoola's family which has ever contested. Okay. But I'm aware that there is a candidate who is here. He's called Luyimbazi Elias Nalukoola, who is contesting. Is it just fooling people? Awo wennyini kakati njagala ngende maaso n'okubeera nga nkuwa video eno olabe omuwagizi wa NRM engeri ki gyagenze maaso munywanyi n'okubeera nga ate ye akukkuluma n'okubeera nga munnange akukkulumira President Museveni ng'amugamba ebizibu bingi muzeeyi alina okweyagala tusanga ebizibu bingi n'ekyokubiri ekirala kanti gambe muzeeyi akiwulira okimanyi nti nkaddi ye sirina musajja abaana abazaala buzazi babanzaalamu buzazi nganzaala buzazi ono zanzaalamu n'oli nanzaalamu n'oli nanzaalamu banzaddemu buzazi abaana ku mulembe gwa muzeeyi nkoze gwakunzaalamu tefunye musajja mpasa lwa muzeeyi banzaddemu nange neematira kaakati nze ekyo muzeeyi alinsasula ki banzaddemu abaana. Ebigambo bibadde bisufu ate era nga biwanvu banywanyi mbasaba munzikirize sekirwa kitava ku ssenge kiro kifuuka wankindo ate era n'azina obulungi ate era nannyuka banywanyi munzikirize mbategeeze nti oyo guludde nayisa amazzi mu ttaka abagira nga abankuumira ate era tusinkane omulundi omundi ng'ate ye nkuyegezi kyabakubira enduulu. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.